Kale mwe abali ku mukutu gwa Lesop tubagala nnyo abali mu Uganda n'amabala emitala mayanja mwebale kubanga ate mutugoberera naku z'omwezi 19 gwa mukaaga 2025 Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi omutukuvu otulungamye byonna byetugenda okubanga tetwogerako mu Kristo Yesu mwana wa Katonda omulamu tusabidde amiina. Kale olunaku lwa leero mwenye tusoma Bayibuli eyo naddala Matayo 24:25 ekulaga obubonero obw'okukomawo kwa Mukama waffe Yesu Kristo ng'obusinga ku bwo tuli nabwo obutereevu mwe tutambulira era kiraga nti akaseera konna Yesu yandibanga akomawo naye teyatuwa lunaku yatuwa biseera z'omwezi newankubadde omwezi oba omwaka ye yagamba mubeere beeteefuteefu akaseera konna naye ndowooza ebintu bikyuseemukko mu ggwanga erya South Africa waliyo oluganda bamuyita Mr. Joshua ye yafunye okwolesebwa Yesu yamulaze anti agenda kukomawo rapture mani waliwo second coming of Christ ne rapture byanjawulo kituufu rapture yejosooka okukwakulibwa n'okudda kwa Kristo byanjawulo kituufu ekyo ati okukwakulibwa Yesu yamulaze nti kugenda beerawo ennaku z'omwezi 2 wakati wa 23 na 24 omwezi gujja kuba gwa 9 mpulira omwaka 2025 guno mwaka gwe tulimu era mwadde batakula Bayibuli anaddaddi ng'aluddewo waliwo kabona okuva South Africa ye yalabidde eddala ennaku z'omwezi zennyini n'omwezi n'omwaka era waliwo bye yalagudde katumukuwe owewulirireko muyinza olowooza bya intaneti nedda wewulireko eddoboozi lye okakasa nti kakati emizimu tegikyatuma yeesitukira yennyini wonna amala omuwuliriza tukomewo. I'm looking at him as he's talking without his mouth opened. Remember, he's speaking through his mind. He says to me, on the 23rd and the 24th of September 2025, I will come to take my church. There's a date. There is a date. On the 23rd and the 24th of September 2025. So what happens 2026 now? 2026, what he was telling me is that by June, the world is gearing up towards the World Cup, right? But by June, they think the World Cup will happen. But after the rapture of September 2025, the chaos that would be in the world, the destruction, the devastation that would be in the world after the rapture, there will be no World Cup 2026. So it's like in other words, the remember, world, he's coming to take his own. So which means the ones that are not in Christ, they are remaining. But they're going to remain in chaos, basically. That's what you're saying. Let me finish up his message. Oh yes, okay. yes. After naming the 23rd and the 24th of September 2025 being the rapture day, he then says, then after there will be a 7 years tribulation on earth on those left behind. And then he says, on the 15th of September 2032, I will return to earth as king. So on the 23rd and the 24th of September
he said he would come. It is going to be, if you are aware, a festival of the trumpets. It's in the book of Leviticus chapter 23. It's Old Testament. It is celebrated over 2 days. It's the 23rd. This year is the Jewish festival. It will be celebrated on the 23rd and the 24th of September. It actually falls on one day. But because of those who needed to confirm first because they marked the day by sighting the new moon. So if they sight the new moon on the first day, so that day they celebrate the Feast of Trumpets. Or if they sight it on the second day, then the second day becomes the celebration of the Feast of Trumpets. Okay. So he says to me, another thing that I forgot, he says, in these 2 days, no one knows which day or hour I will come. This is what he says. Okay. So the 15th of September, when he returns to be king on earth, it will be on the day of Atonement Feast. It's also a festival, that is a Jewish festival that is celebrated. 2030. That's 2032. That's 7 years 7 years later. after, yes. After 2025. So I am here to warn South Africa and the world that Jesus is returning. If you are found without Jesus in your heart, in your life, if you have not given your life over to Jesus, time is closing in. The set time that God had put for people to receive Him, the period of grace that Christ has given, God has given the church to reach out to the world so that they could receive Jesus and be saved. But now that time is closing in. Within 3 months, the world would be an unrecognizable place. We are only left with 3 months, or just a little over 3 months, and then the rapture would happen, where millions of Christians all around the world, including South Africa, will disappear in a split second. And after this great disappearance, after the removal of Christians in the world, then the judgment of God is going to fall upon the world for 7 years. This is what will actually lead to the world ending, before the return of Jesus to rule now on this earth in 2032 on the 15th of September. So I am here to plead and to beg the people. The time that you thought you had, you don't have it. You don't have. Yo. Because remember, I was not chosen to open a church. I thought that's what God had for me. But my calling would then I would find out that my calling would be to announce to the world that Jesus is, first of all, alive and living. And He is coming. So, world, be ready. Leave all sins, like all the burden of sins behind, and come to Christ, where you will find akatambya ko kawulidde kaluzungu kituufu erimu abaddanga mu miyembe ke kaseero kakase bakita watoka nga ku ssomero ate mu bigambo bye ndowooza owulidde nga agawa katwena kusomeza 23 omwezi ogw'omwenda era agambye akuwa 100 million assurance. Mu bantu bangi bazze ne bawa obunnabbi ne butatuukirira naye obuwe yeekakasa nga bugatuukirira butuufu. pulira
kakati katubuze Bible wakati wa Bible ne Joshua ani ali kufera munne tulabe ani ali ku bantu abazanyira ku mutwe bane mwekuume bino ebiro wano kibutwano mugana twakirozaako kibweteryayo ky'abantu ekituufu mwaka gw'2002 abamu wali tonnazaalibwa 2002 awo ekituufu nali twali ku ssomero nga muli n'obuugi batunywa buugi wansi w'emiti tuwandika ku ttaka kibweteri n'abagamba enkomerero ekoze ki eyingiddewo bw'oba olina ntetunda bantu ne batunda buli kimu n'abaana bakuŋŋaanya Yesu katusange wano yabakuŋŋaanya mu nsonda zonna n'ayita abamu abaagenda yabateekako omuliro abaali ewala baawona naye ebintu baali batunda ne badda mu bwavu abaavu baaluma abantu kakati bwetere ennaku zino ali modani yakyusamu enkola ayinza obutaba kuteekako muliro wabala ate obwongo bwo n'abwokya naye kyobwongo pulira kasaba kwokya obwongo toba na njawulo n'oli bubwokyezza asize mba nkyali mulamu oba oli mulamu naye nga you a walking dead nga nafa oli mulambo ogutambula osigaza lunaku nga obulamu bwo bwennyini tebugenda sigala kyeki kyekimu era kasooka tubuze Bible mu Zabbuli 138 n'olunyiriro olwokubiri Yesu ekigambo kyo tekinywerera oba talina butuufu bwe kigambo tokiwa value agamba bw'ati nazisingizanga eri yeekaalu entukuvu era Zabbuli 138 olwokubiri okay nazizingizanga eri yeekaalu eyo entukuvu era ne zibanga zalinnya olw'ekisa kyo n'olw'amazima go kubanga ogulumizza ekigambo kyo okusinga erinnya lyo lyonna kakati Katonda ekigambo kyakiteekamu nnyo respect nti teyeekuba ndobo tali nga ffe ekyo gy'okusoma mu namba si mwana wa muntu okulimba newankubadde okwejjusa kituufu kakati ekatubuze Yesu okomawooko tugende mu Matayo 24 3:6 tubuze Yesu okomawo gwa mwenda ng'ennaku z'omwezi 23 wakati wa 23 na 24 Matayo 24 olunyiriro lwa 3:6 lugamba bwe luti naye olunaku luli n'ekiseera tewali abimanyi newankubadde bamalayika ab'omu ggulu newankubadde omwana wabula kitange yekka kati Yesu singa yali nti olunaku olwo agenda kubako baali bikkulira yaligambye olunaku olwo abamu bali bikkulirwa olunaku olwo ne balutegeerako pulira naye yagamba kabe bamalayika batusingako okutegeera bafe abantu tebalumanyi ne mwennyini talumanyi okuleka kitaawe kakati ono ye azze n'olunaku olwagamba olutuufu kakati ekibuuzo yandibanga ye kitaawa Yesu nga naye teyeemanyi naye teyeekakasa ye yeyita brother Joshua tanaba kwewulira mpulira yandibanga alabika mu kwogera kwe mu bigambo bye ayogera nga yennyini buyinza kuba yakuwadde n'olunaku n'assurance kyekimu kyo gy'okusanga mu Luka 17:26 paka 27 ne Maaka 13:32 kyekyo Yesu kyagamba nti olunaku olwo teri alumanyi pulira ati omusajja wonazze ate bangi bamuwuliriza ogera ku channel gye saa zino vidiyo erabika egera mu 5,000 tebagenda kutunda byabo kitegede ate agikubye Luzungu International tekulika limited kati wosanga abalokole batasoma Bayibuli batanonya Kristo nga bo nga balinze social media kyereeta nga social media ye musumba waabwe gye bali sokoleke gye bali abo ze sirina pastor nabavaako Yesu ye musumba wange social media gwayitiramu okumpa ekigambo
nga ye ya ate waliyo bali nga banoonya obwo bokka obunyuma obwo ngenze mu ggulu testimony of hell and heaven nga byabeerako talina budde bwa kuyigirizibwa kigambo principle za Katonda talina budde bwa alimu ebyo ebyo tebirina gye bigenda kutwala pulira ebyo Katonda oluusi bireeta kibenga kyakulabirako omunoonye gwe mwennyini omwetegerere nga gwe omuntu tagenda kuyamba okutegera Katonda oli omuntu ajja kusiigira kifaananyi naye kati gwe okujja mu reality ya Katonda gwe mwennyini olina omwenoonyeza naye kakati okoma wali olina kazina ngenda mu ggulu naawe n'okuya obufaananyi ng'oli mu ggulu oli yaliye ate abamu imaginations afumintiriza najja n'obubaka kakati ono Joshua mu kukomekereza yabagisizzaayo calculator sooka olege ne babala ebitabo n'ababalira okubakakasa nti okukwakulibwa kwa 2025 kati ebintu bya Katonda singa byali byamagezi ga calculator baleke kyalase kakati bakitaffe mu Katonda singa bwe bakitaffe mpulira naye nabo batuula wansi w'omuntu atamanyi na kuwandiika linnya lye n'amuyigiriza n'ababuuza mutegedde lecture n'agamba nti pastor osekategedde ziriramukko gezaamu ate otakule ntegeerere ddala mpulira naye ng'alina zi masters nga 8 weddu kati bino eby'omwoyo oza bireetamu ki mathematics kati katukuwe Mr. Joshua ng'akuzaayo mu kiraasi ng'atutakulira ebitabo mubale olunaku olw'okudda kwa mukama waffe. And scholars or biblical scholars all agree that he would be gone for 2,000 years. If you add 2,000 to 32, like 32 AD plus 2,000 years, you land up at 2032, being the return of Christ. But then now you need to subtract 7 years, because there needs to be, before he returns as king, there needs to be the 7 years of tribulation where God now judges the world on those left behind. So if you minus 7 from 2032, you end up at 2025. I promise you, days have come and go. Days have been spoken and they came to nothing, but not this one. I give you 1,000,000,000% that on the 23rd or 24th, the rapture of the church will take place. I'm asking the world in 2026. In 2025. 2025. Yes, 2025, yeah. In 2025. I'm trying to look at our team. The reaction, because I'm like, it's too much for the two of us. I'm like, anybody, somebody, are you ready? I'm asking the world to be ready, as you said, to give their life to Jesus. Jesus is God. He's the way, the truth, He's the way, the truth, and the life. And I thank you. Kale, ndoza mkulikeyo mukusoma. Oba agano ogenda kusomera ojja genda kumpapa. Mwagala nga okusoma. Waliwo situations ogenda osisinkana nga zeetaagamu ate okusoma. Olina okwata pen. Nakati omusajja agambye kwate emyaka 12 Yesu gye yazaalibwako. Emabega. Gateeka emyaka 3 mu 2. Zibeera meka? Zibe emyaka 2032. 32 simanyi gye yazijje. Ndowooza yatebereza periodi ya Yesu ku nsi kuno. Enyeji ziri 33 olumasikitu. Ate gwe bali kumutereeza. Kakati 32 egyo ogatta ku 12 tuba mu mwaka gwa 2032 Yesu gwagenda okuddirako. Mpulira. Kakati okwate emyaka 7 gijje ku 2032. Kubanga Bayibuli eraga nti wajja kubeerawo period ya myaka 7 ng'okwakulibwa kubaddewo Yesu akomewo. Pulira. Kituufu kiri mu Bayibuli.
kakati wojjako wasigala emyaka 2025 kati gwe guno omwaka gwera tuli mu mwaka gwera puti gwe guno gwe nnyini tubunyera puti kati oba ogw'omwenda yagujjawa simanyi ogw'omwenda yayogedde fisiti z'abayudaaya zebakolanga ziterabeera zino genabeerayo gwa mwenda kakati ate ziri zaali z'abayudaaya si zaffe fisiti zo zaali z'abayudaaya bokka kati gwe toli mu yudaaya oli mwana wa Katonda yali omugentile munnamawanga manyi bayibuli omwo otasoma bulungi waliwo ebintu nga byo byali by'abayudaaya bokka kazezo fisiti ndoze ngeji mukama wafu yamwadde ennaku fudde n'abayudaaya kati ndowooza sente z'olina ku akawunti jjayo tulye tandika okwerira kale kati zaaki sigulire baana poloti yaki nga lapu kyezze oba oligize twala wa Dawudi akugulire poloti muggulu tomanya munaye nga nina okusibako poloti ya muggulu gyeziri mubukadde 5 meka gundi futi meka 5 ku 5 ate oli omu weetaaga 5 ku 10 yakyo okwonoona ettaka ly'eggulu abalala bo tebafuna abalala balina ofuna eri teri kulima iyo ogenda kwebaka nga teri kulya na kunywa kitangala kya Yesu bwe bulamu leeta miliyoni oba olina abaana bala anti kati ninza okuba nina abaana 2 ati tayimuzi miliyoni 5 kekawumbi ati kokka are you not education kwata miliyoni 5 ogalaba times 20 biliyoni emu biliyoni nambe inokwa ne biliyoni emu okugula poloti etumala abaava abazaala ennyo gulukoti zamwetesi yoyo Dawudi yagenda master property yekka yali authorized dealer agent w'amataka g'eggulu teri mulala nedda akati olina owaayo mpola omala okugula poloti ate oweza okuzimba ate onobeera mu bbanga ate poloti ebamu ennyumba bali abantu kati ozimba okusinzira oba oyagala kalina oba oyagala kasiisira aliwa kasiisira Yesu ayinza okuyitako obuyisi n'okuzimba n'ozimba eri amaseeti gayaye gali mu ggwanga kakati Joshua atubalisiza era bye bibalo byetukoze ki tufunye era n'akugamba 1 billion assurance konko sure nti bino bigenda tuukirira akati omulala wa Daily Still Hope nootinga ku kalenda 23 paka 24 ogw'omwenda zisazemu woti ozisaakolingeko ziyitawo nga tewali erapuca ng'omanya maniyane enemye nti oyo mufere naye kati fe abalabira ewala sitaani yabadde ayogera Katonda ate tasobola kugamba nti teri amanya ate n'agamba ate gwe nkumanyisiza basomera Abagalatiya 1:8 Paulo kikyatugamba ku bantu abafaanaganako ng'abo batyo ate bino ebiro bizibu bino ebiro bantu bagenda kujja n'obubaka social media eno otandika okunoonya obubaka we butyo buyitirivu Bagalatiya 1:8 agambye bw'ati naye oba nga ffe oba bamalayika abava mu ggulu bwe babuuliranga enjiri wabula nga teyabuulirwa oba tebaagibuulira bakolimirwenga. Paulo agamba oba ffe abatume oba malayika yena n'ava mu ggulu n'abuulira enjiri eyawukana ku eyo gye baabuulira ate nabo gye baabuulira baagiwulira eri kuva Kristo oyo malayika alina kukolimirwa yali kumusaasira oyo aba sitaani aba yeefudde mpulira nti yatugamba mwenyini sitaani yeefula malayika ow'ekitangaala kituufu kakati agamba oyo mumukolimire kati ate ffe tetugenda kukolimira tugenda kumusabira oyo muntu ogw'omwoyo tugwetaaga kakati oyo tugamba musabira busabizi aterere addeeyo mu layini manyi kizibu kye tulina abantu balina 0
alina okuyaaya n'ennyonta y'okunoonya Katonda naye tebamunoonyeza mu butuufu. Oba onoonya Katonda, Pawulo yatugamba tumunoonye according to his knowledge, tumunoonye mu ntegeera ye. Bw'onoonya Katonda outside mu ntegeera yo ogenda funa mulala. Mbanye nafuna mwawo mulala. Ogenda funa we Katonda ekiri awo. Ekyamangu mangu. Gambe anti nze yatonda eggulu n'ensi. Pulira. Nze akugamba genda ogamba abantu enkomerero etuuse. Nga 23. Ojja ogambe amazima ddala naye ng'obadde mu kisiibo. Tanakumeka olwo. Week. Namba. Ku lusozi. Pulira. Zikuluma. Musota gikuyitako. Newagamba n'alina ku lusozi we. Mpulira. Mpulira eddoboozi. Nga liŋŋamba. Ŋŋamba. Kino. Naye kyabeerako mu byawandiikibwa. Baba Mukama byagamba birina okuba nga bikwatagana. Ogenda nga opposite omanya kakusoberedde akayaayi kakukuba kimessage. Ate ojja katuuta Oluganda beebazibwe. Mukama yatugambye tukole tuti. Tukole bwe tuti. Ogenda nga tebikwatagana. Results ezivaamu nga kale singa nategeera. Ate kambuuze singa ekintu ekyo tekituukawo agenda tugamba atya? Ate yasoose teyasembyeyo. Bakyajja bangi. Era Katonda ajja kuvaayo yeekazi nti abantu beenenyeza. Joshua anti Yona bamutuma Nineevi beenenya yabasonyiwa. Mpulira Mukama alabye awulidde okukaaba kwammwe n'atuusaamu n'agamba kayongezeeyo okukwakulibwa era nja kujja n'olunaku olulala. Era awo omuntu weekazaakazanga anywa obusera mpulira naye nga obukwokya bwewo bwennyini bwe mbadde njagala kati simanyi era njagezaako okunoonya ng'ennaku zomwe ezo ziyiseewo ndabe omukulu oyo ali kaki kiba kisoboka akuba katasobola kumpa interview n'alizitaddemu engatto wale Johannesburg netuubayo lwekigere omukulu ate kiki Mukama nti gwoyogera naye kiki ekyatuuseewo gamba nti abantu tebantegeera bulungi. Ezo ennaku zaali za mwoyo ate ezo okuzitegeera olina okubeera nnyo ng'ojjudde omwoyo Sebutemba w'omwoyo tannatuuka. So ebiro byera tubireeta okubalabula n'okubalaga kiki ekigenda mu maaso mu nsi. Ensi etabuddwa sitaani akola n'okusinga gwe omulokole kuba yamanyi takyalinayo ki talinayo kaseera. Kakati gyatwetoolemu katono wetudda alina obunabbi obulala yatuyemu obulala Mukama nga yamuwadde message. Ekikopo ky'ensi yonna kibayita FIFA World Cup tekigenda beerayo. Yesu yamulaze. Yesu yagenze mu mipiira. Kugambye oli Kristo yamulaze nti abaagala nnyo World Cup banune kuvu. World Cup omwaka ogujja mu Juni abasebo ne bannyabo mu abaagala nnyo emipiira mubyesonyiwe. Tubiveemu. Mubiveeko bubi. Kitegeeza ne CAF Africa Cup of Nations agenda obeera mu East Africa 2027 netagenda beerayo. N'okulonda okwa Uganda anti kwa January okulibwa kujja kuba kumaze okuggwa. Gavumenti ezisente tuwe tuliye singa masindikirako weyo biliyoni oliye nga tonaba kukulibwa sibula kale oli mulabi mulungi nnyo gwe wenna yeekuumira ku beesiriho naye bino byonna bitulagwa kimena kumanyi Mukama amampeera omukisa. Yokaana 8 agamba olimanya amazima gali kufuula ki ow'eddembe. Abo bokka batanabategeera amazima kati be basibe bali mu kweraliikirira. Omuntu yagenze dda ku akawunti aggyeyo akasente. Abaana baganye bazaayo mu masomero. Kimanyi kinyuma n'okubeerako kati naddala bali mu nsi y'akasimu kampulira nga wanimpaddeyo ebbiriyo kati okwakulibwa kutuuye. Ate abagezi nayo abagezi nayo tebabibiika ebyo. Abo eyo message abo balokola abato mata balokola abo abaganya okula abali ku mata n'ebikonwa
era katigozo ba Bible okimanyi Yesu yagamba ng'okkiriza ebyo nga tokkiriza ne bangi wali ababikiriza mwana waffe tasobola kutaba omusajja yete mwamutegedde bulungi mumuwulirize bulungi Mukama yandibanga aleese obubaka obw'okulabula ngamba kale Mukama kyoneyo kubaikoliza buli ddakiika era n'abantu abagenda mu ggulu mwe mutuvuga speed n'abagenda mu geyeena kugenda okudda emboozi tezikwatagana Yesu kyoyo leero Yesu agamba bino ati tugenda ba wano abakazi mwambala empale yagambye empale simbi empale the way is seen in trouser yakiriza abakazi gomanyi kati omudigido oguliwo bakazi basanyufu era naye alina ekibinja ekimuwagira yoyo nabbi obedda gwe tulinda kyogambire naga nti no nakasabidde Saala eddiddwamu gye bali waliwo yagambye nze bulijjo nsaba Mukama ambulire ku kyempali kino naye nga sinatanabakonziramu gwolina ansa yange mulala yagambye asaba Mukama manyi na bizinensi tunda n'empale Mukama ninaloota nga Mukama ndaze waliwo omusumba mukyala w'omusumba ow'amaanyi nga muguziza empale naye nga anyumye n'anyirira nenkakasa nti Mukama ngambye nzitunde kale yakubulire oba okukkiriza kw'okupimira ku mukyala pasa by'onooyambala ate gwe oli bubi aweddemu oli bubi nnyo wale katutole mu katono tukomewo n'abaagala emipiira